jako akawuwo. Gye buvuddeko ekitongole ekiddukanya ekibuga Kampala KCCA ekyavaayo ne kitegeeza nga bwe kigenda okukozesa ekiseera kino okuddaabiriza paaka enkadde olwo n'ebidduka bigenda okudda mu kibuga nga paaka eno etuukana n'omutindo. Nga tubasindika mpolampola ekiva ku ekyo. Wabula ate ekyayongera okweraliikiriza abagoba b'ebidduka kye kiwandiiko ekyava ewa minisita atwala ekibuga Kampala eri olukiiko lwa KCCA nga kitegeeza nga oluvannyuma lw'omuggalo ebidduka ebimu okuli takisi ne bodaboda bwe bitagenda kusooka kudda mu kibuga nga n'omuwendo gwa kukendeera. Museveni yaligenza otukuulawo mu myezi ebiri nga paaka ekoze eki ng'ewedde. Naye kati enteekateeka ki gye batuteekedde nga ffe abatakisi nti wano baba tebayingidde wano tugenda kuddawa. Embeera eno olunaku olwaleero ewaliriza abakakkalabiza emirimu mu paaka eno okukeera okulambulako mu paaka eno enkadde okumanya ekituufu bave mu luvuuvuumo lwe bazze bawulira oba banadda okukolera mu paaka eno. Tulina obulumi nga batakisi. Tumaze emyezi ebiri. Plani ya paaka yakajjawo just mu wiiki emu. Senga bali bamanyi baagala kukola innovation mu paaka. Museveni yatuwa emyezi ebiri. Senga bakitandikirawo mu ntandikwa. Museveni yaligenza otukuulawo mu myezi ebiri nga paaka ekoze eki. Wabula bano batuukidde mu kuwanyisiganya bisongovu ne poliisi ebadde yebulungudde paaka eno yonna nga n'ekiddiridde kubadde kusikangana nga poliisi ebalemesa okuba mu kifo kino. Mwe kubeera muki mu paaka tekola Bano abadde abanyiikaavu bagamba nti ekisinga okubaluma kwe kulaba nga gye baali basimba emmotoka za bwatte wamu wakolebwayo mirimu mirala. Owulira ekituluma kyekyo kubanga twagendera ku bulwadde ate ne batulyoka bateekako wanawo okuleeta mu ttipa z'omusenyu. Owulira nze nyumirwa nga ffe duleiva ne tugumiikiriza obugumiikiriza buno bwonna bwe tubaddemu nga tetwagenda mu bubi bandibadde batugamba nti banaye tubagobyewo twagala kuzimba n'olwekyo mugende munoonye bye mukola. Basabye pulezidenti bayambibweko n'obuyambi bw'emmere nga bwe yayogera kubanga bukyanga mmere ya gavumenti etandika okugabibwa bo tebatuukangako. Ate n'ekisooka ffe twagala paaka yaabwe ffe kitwagala batugambe nti ffe tukole oba baagala paaka yaabwe bagisigaze naye ffe kitwagala kukola kufunira ab'ewaka kyakulya. Enjala egenda tuttira mu mayumba abatakisi baatwerabira ffe twasinga okugondera ebiragiro ebya lockdown. Teri mmotoka n'emu gye baali balabye emmotoka zaffe ziri mu bitundu ebyenjawulo. Mayambala Mustafa omu ku bakulembeze b'abagoba ba takisi agumizza abagoba ba takisi bano nga nabo bwe bali mu nteeseganya n'abatwala KCCA ku nsonga za paaka eno. Tumaze okukkiriziganya ebifo takisi we zigenda okwewogoma. Tumaze okukikkiriziganyako era kigenda kufulumizibwa mu buwandiike. Buli driver wa takisi stage yo omanye nti nze yange egenda kukolera wano. Tusobodde okutuukirirako ku mwogezi w'ekitongole KCCA Peter Kawuju ku lukomo lw'essimu n'alambulula ku nteekateeka z'okuddaabiriza paaka enkadde gy'agambye nti yakusigala ng'ekolerwamu mirimu gya takisi. Twabafuna ku Saturday ne batandika okukola mobilization okulaba nti omulimu guno gutandika. Tugenda kuggyawo ettaka eryo eribaddemu lyonna tumbe emigutu ezitambuza amazzi ne drainage yonna. Kawuju era awadde ebbanga omulimu guno we gusuubirwa okuggwera. Matia Sekanjako yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Naffe tuzze wano twagala kulaba tulaba ekiriwo so ffe tuzze kwekalakaasa. Owulira sooka olindeko ngenda.